Ennaku eziyise eno mu by'obufumbo birungi si birungi olw'ensonga ezibadde zitambulira ku social media ez'omukyala eyalabikirako mu katambi ng'akutte akambe era wamu n'omwana ng'alinganga alaga nti athreateninga okubeera ng'agenda okusala omwami oba okumutuusaako obulabe. Omwami mu bifaananyi ebyo bye ndaga ku side kiraga nti omwami yafulumya akatambi ako okulaga nti omukyala yali ayagala kumutuusaako bulabe. Naye bwe twogerera kati omukyala avuddeyo okuba ng'awa her side of the story okutubuulira ddala ki ekyabaawo nga bwe tulinda osanga omwami bw'atyo anaavaayo okubeera ng'atubuulira kiki ddala ekyagenda mu maaso. Naye ng'omukyala avuddeyo okubeera nga yeedifendinga era ng'agamba mbu nno kino ekintu kyatuukibwawo mu busungu ate nga tekyaliwo kati, kyaliwo ebbanga eriyise. Mbaanyiriza nnyo ku YouTube channel yange eno ya Baby Nals. Of course nga bulijjo twogera nnyo ku nsonga z'obufumbo eza faith ne okuba nga twogera ku motherhood or womanhood. N'olwekyo kyova olaba tuvuddeyo mu eno ensonga okubeera nga tuwa light oba nga tuba nga kono ebyetwogera ku eno story ebadde trendinga ku social media. Mwebale nnyo okuba nga muli wano era mbasaba nga tetunagenda mu maaso nnyo mu vidiyo eno, mbasaba okubeera nga musubscribinga, mulikinga era nga mubaako kye mwogera ku eno vidiyo okulaba nga tuyigamu era nga tubaako kye tupiikingamu. Egwe bw'oba olowooza afuna bw'omanyiira nja kukufumita ekisonga weebasenze. Basaba kuyambibwa. Omukyala ategerekeseko nga Mimi ng'abasinga bwe bamuyita era avuddeyo bambi ng'ayagala okwogera ku eno ensonga kubanga bwe bapositinze kano ka vidiyo ku social media abantu baavuddeyo ne baba nga boogera bingi nnyo kubanga ku ngeri ng'omwami gye yapositinze kano akafaananyi yabadde ng'asaba justice for men kubanga ye yabadde mu katambi nga kiraga nti omukyala ayagala omutuusaako obulabe naye omukyala avuddeyo n'agamba mbu ensonga teyali bwetyo era ngenda kubeera nga ndeka bu clips obumu wano wansi okubeera nga muwulira ku story ye gy'abadde anyumya ku mukutu ogumu okubeera nga asaba bambi obwenkanya kubanga agamba omwami kyagamba mbu yali amumistreatinga si kituufu wabula kiri the other way round. Basaba kuyambibwa bamaama ne bataata munkomerera bwereere yakubanga nasindiikiriza olwo olunaku lwe nagezaako okwagala omutiisatiisa asembereyo andeka enfuluma ennyumba y'eŋŋende kubanga yanaganga nti no saagalwa yanaga nti amules yantuganga wangamba I can kill you and you can do nothing to me. You can't do anything to me. Naye nga ye waaba akola ebyo tasobola kukwata ki simu ye. Omwana yajjanga nga nkuba buli kaseera naye kwolwo kanjogere kwolwo yali ankubye yalina omuze ogunsiba emikono gyange n'agikwata n'agisiba either ku ntebe oba ku kitanda nankuba olumu ng'akubiramu n'omwana kati kwolwo yali ansibye ku kitanda kozi nali musabye nti nsaba kugendako ewaffe kulya Christmas ate twalinayo ne meeting ewaka mu kyalo so ne mugamba taata w'abaana nsaba gendako ewaka ndye Christmas ate tulinayo ne meeting ne family yange baali balimu kubira amasimu nga bamugamba Mimi oyo tumwetaaga tugenda mu kyalo tulina meeting tulina gathering nga bukimu kimubuulidde so not agreeing with it for him in that relationship. His decision was his decision. I was not a decision maker. I was supposed to lay back nentunuulira kikyasalawo ye nga ye so olunaku olwo ne mwegayira ne mugamba mbadde nsaba n'aggalawo ennyumba yankolanga nnyo ebintu ebyo bya house arrest n'anzigayira mu nnyumba walaba ampaluza nnyo n'akusiba emikono n'osigalaawo so that day yasooka kunzigayira eri mu kisenge n'ansibirayo emikono so n'atandika okunkuba ate nga nkuba wakutuga bw'ati yantuganga wangamba I can kill you and you can do nothing to me. You can't do anything to me. Naye nga ye waaba akola ebyo tasobola kukwata ki simu ye so yali amanyi amaanyi ge ku Twitter. Nze siri mukyala wa social media ezo mbu Twitter bumanyi Ebintu nga bino tubirabye nga bihapeninga mu bufumbo buyinza obba nga bufumbo bwa mpeta oba nga kawunduka ku by'eddinisa nga bwe bakayita ensangi zino ng'abantu babeera violated mu bufumbo nga bakubwa nga batiisibwa emotionally, physically
ne mu ngeri endala naye nga olumu tebafuna bwenkanya oba tebafuna kuvaayo babeerako nga bafuna obwenkanya naye natuula wabweru awo era nakubira brother wange essimu ne mugamba banzigalidde wabweru n'omuwala naye simanyi kyenzizaako. Brother wange n'amukubira essimu n'amugamba mukonkwegayiridde muleke yeebakeko ekiro kya leero tasula ku veranda enkya njja munona oba okitegeera. So we yanyingiza bw'ati nali naakayingira bwe nti ennyumba nankuba gayi yankuba Pawulo yankuba omukozi n'avaayo n'amukwata amajeeki n'amugamba anke ekimala kimala naye gwe lwaki okuba nnyo anti wange tukola mu maka abakazi babeera bazibu naye abasajja ne babeera abangu naye ate gwe ekikyo kyanjawulo mu anko. Olwamaleero omukozi oyo yamugoba bambi naye omuwala oyo mukunsiibula yagenda ngambye nokugamba nti nkimanyi tonaafuna ssente kaŋŋende woolifuna olimpa naye nkugamba ebigambo bino anti omusajja ono tagenda kukyuka ogenda kufiira wano buli kimu nkirabye. Mukozi oyo yalina emyaka 10 naye ng'alaba buli kimu n'aŋŋamba anti kino kiveemu kampite wano bwe nti naawe oyitire wali obeeko gyodda kulopa naye nga muli mutima we ŋŋamba bambi bayinza omusiba muli nga era kali kajjamuko nti taata w'omwana nzize mwana ndabe nti okuuma ekitiibwa kyo nompostinga nebintuukako naye era nesitako confrontinga na confrontingako I think like twice nangamba bireke nze okumpostinga naye era tewambuza nosiganga opona alaba nga otokiwuliriza osigadde opostinga saakiremerako nnyo oyonoonya obulamu bwange. I might even remain a single mother forever. You just don't know what you have done. You just don't know the impact of this thing. I don't know your likes. I don't know your bwagazi. I don't know your buli kimu, but at my cost. Ozokola ebintu bingi at my cost. Ozo breakinga buli kimu at my cost. I'm tired. I'm very tired. I'm worn out. Pulira nkoye. Wamenye omutima gwange. Wankoseza. My everything buli kimu kyenkola it is at stake. Abantu bagenda kutandika okundaba ng'omutujju. Naye ate ndi mukazi mukakamu okimanyi bulungi. Ndi mukazi afaayo. Ndi mukazi omugumiikiriza, omukazi ategeera. Nkusaba oveeyo woba olina amazima mu katusabe nti Mimi ajja kusobola okufuna obwenkanya mu future nga story wekyagenda mu maaso era njagala okutuuka okwebaza kwange eri SB4 ayina full video eno era ne mwebaza okubeera bambi nga afuba okusaka amawulire nga we galina okubeera era buli omu ayagala okumanya video eno mu bujjuvu osobola okuyitirako ku mukutu gwe ogwa SB4 okubeera ng'ofuna full story ng'omukyala ayogera nga wetulindirira omwami okuba ng'avaayo. Mwebale nnyo okubeera nga munegaseeko wano ku Baby Nels channel. Mbagala nnyo, mwebale ku subscribinga, mwebale ku commentinga era mbebaza nnyo. Keep it on Baby Nels. Bye bye for now. See you in the next video. Irawo eddoboozi lye liwulirwe. Mpozi era ekyasinze okulumpisa obubi nze brother we okubeera nti buli omu eyalabye katambi ako yajjajinze ono ne balaga nti ono ye mubi naye nga tebannawulira lugero lwe. Kyendowooza nti kiba kibi obeera ng'okoze omuntu mob justice omukozeeko mob justice kitegeera buli omu n'aganginga n'akuba ono kati ono emyaka gy'amaze ng'agezaako okuddamu okwezimba ng'avudde wa Pawulo oba relationship ekomye mazima ddala si kye yandibadde afuna emyaka egyo tugimaze ye naffe nga famire nga tusapootinga omwana Mami temunjajinga. Obulamu bubadde nze n'omwana oyo okuva ddala nga muto. Munyambe kiramusango mu kino. Yakubanga nasindiikiriza olunaku lwe nagezaako okwagala omutiisatiisa asembereyo andeke enfulume ennyumba ye ŋŋende.
kubanga yanaganga nti no saagalwa, yanaga nti amulesi. Ayonoonya erinnya lyange ng'amadde ndabirira omwana nenjema nefuna ssente simanyi my job is at stake mwezijja ku kasente okulabirira omwana. Omwana wange Maina bamusekerera ku ssomero. Mukama naye mbuuza lwaki abantu abakola ebirungi basasulwanga bibi. Akaseera nyambibwe saba kuyambibwa bamaama ne bataata munkomerera bwereere mwandisoze ne mumpuliriza mpulira mmenyeza omutima.